nenga kaliko namba 10 simanyi oba ayinza okuba akijjukira kati nga kyewuunyisa nangamba you know I'm one of the most influential people in the world mu bantu 10 nenga nga mujjukira ng'ali mu ghetto amutoba n'agamba zino zonna ziraba eziriwa omulaba omusajja oyo baamumenya ennyindo eno paka nakati tewonanga negwamu eggumba ne balikuba ne balimenya ne ligwamu kubanga yali alwanira kituufu. Kwata aba Bobby, kwata ababo, kwata aba Chairman, kwata aba Eddie, muba musowa ku front line. This is not a family business. This is for all Ugandans. Wesegira to participating anga mmwe. Tetwajja ffenna bwe kuba kye tulina okukola twajja ffenna twerwanirire ffenna ekinkwatako ekiri muno mu Uganda bwabanga waliwo embeera ekunyigiriza Alan nange ebeera enyigiriza kyenkanyi nali nabasuubiza olunaku olumu okubatwalako out yene Bobby Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo 2 yepi mitwalo 5 ate emeza ya milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyonga kalanka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete ng'atenedde omusente Kumukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webale nnyo webayire ddala tusinzidde ano ku Makindye Forest Park kifo kirungi nnyo osobola okujjawo ne muteekerawo emikolo egy'enjawulo embaga birthday parties baby shower okwanjula nga olujja lwammwe lufunda kifo kinene nnyo actually mujjaamu n'emikolo ebiri musobola obeeramu emikolo ebiri egy'enjawulo So Hogan kwali bulungi nnyo ku kamera okulanga byonna byonna tukuwa ekifaananyi nga Maridadi sana Kim abeerawo Sharifa abeerawo okulanga emirimu gyonna gitambula bulungi nnyo bulungi ddala Mami Gadget tusaamu ensimbi agamba gwe ebyokuzanyisa by'abaana bimulekere bitoys by'abaana bimotoka bigaali bimundu by'abaana toys z'abaana laptops ez'abaana byonna byonna babirina bulungi nnyo okubanga ate obulamu bw'omwana wo babufuula obulungi ddala Kunade Africa One Tours and Travel era nga nyongero bategeeza tulina olugendo lwaffe olwa Europe African Tours and Travel bado bakwala ku byakutambula tulina tulambuza abantu mu nsi ez'enjawulo tulina olugendo lwaffe olwa Europe olugendo okubeera mu December tugenda France tugenda Italy tugenda Spain tumaye tukomewo wano mu ggwanga Uganda so gwe yandiyagadde otwegattako African Tours and Travel baluwali ku Uganda House yingira mu basement parking emmotoka yo mbuza baskaali awo bajja kuba bakulagira bulungi nnyo weeri tusobole okubanga ate ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo Africa One Tours and Travel balina olugendo Egypt gweyagala ogenda naffe Egypt mu October Independence Holiday weeri bulungi nnyo then tulina ne Israel nayo weeri nkimanyi mubaamu abo abantu nga muli bakkiriza nga mwagala okugendawo oli awo okusabirako Egypt oba okusabirako Israel ebintu byonna gye biri bulungi nnyo twesige tambula naffe tetuli bayayi tetuli bafere Alan Cruise mumanyi ebintu byakola bibeera so legit olunaku olwayo ku show it's a very first time lwemukyazizaako bulijjo njagala omukyazaako nange nali mu high school nga mulaba naye era nkiwa yali muvubuka muto nkiwa yali yakavaayo nga ffe ate oba oli awo tutandika butandisi lugendo lwaffe but believe me is a gentleman ava mu family ennungi
ate ng'era ne bwekijja mu respect lwa famire yaabwe ng'erina omukululo omulungi olabira ddala abaana abaakuzibwa obulungi olabira ddala abaana abaakuzibwa naye ne bajja mu kisaawe kino eky'okuyimba ng'olaba baana bateekeddwa muganda we Bobi Wine yamugulirawo omukululo guno gwa music okuli Eddie yawe ne bayingira wano ndowooza akawayini ako kyava naye yakeewa naga nti wano we nina oyitira nina Mick Wine olunaku olwaleero nsanyusa okulaba Sulbada High School naye Sulbada High School gundi ziriwa offices ziri Kamoocha eza Sulbada High School Kamoocha wenyini ku Firebase kubanga Firebase yazaala Sulbada High School basoma sawa meka paka sawa meka buli tubeera buli wembeera tubeera tusoma era buli wonsanga tubeera tusoma nina akayimba ka Sulbada High School akanyumiranga mwakola all star y'abaana aba Sulbada bakayita batya waliwo ke bayita Sempima wow nayagala nnyo edda omanye edda cruise zakolanga which is not of late ndabanga ekintu kya crew ekyavaawo lwaki ekintu kya crew ekyo ennaku zino kyakendera amaanyi ndowooza okweyagaliza ndowooza oba kwasukka kwenyinza okukyogera nti kati ne gwoyamba oluusi bw'omusembeze ennyo ate abeera oluusi ayagala gw'oveewo ye yabaddawo si mwenna mugende mu maaso wabula singa nfuna mukama singa nnyamba alani ono nankolera kino kimba sina kyemmwetaaza so singa mukama nnyamba ne tuvaayo bannange nange nensobola okubeera nga alani nsobola omugattako ettaffaali nga bwe kyandibadde naye buli omu abeera agamba mukama n'amala nnyamba alani ono ne mufunako kino beera siyalina kyemmwetaaza so ndowooza obwesigwa bwakendeera kyova olaba naye era bw'oba oyamba omuntu wemba nina omuntu gwennyamba siyamba asobole okunnyamba wabula nnyamba nsobole okwebaza mukama nti mukama mulungi laba nsobodde okuyamba ono ne mufuula kino laba nange nsobodde okukwata omukono gwange kitegeeza omukono gwange guba gwa mukisa okay mbuuza kuba tulaba eryo kulaba omulundi ogusooka manyi abantu tebalwa generation zikyuka amanyi yampitibwa mukwaya Michael neddira Mbogo ndi musajja muganda njagala amawanga gonna abasinga gwe mumanyi nga Mick Wine Sulbada High School headmaster erinnya Mick Wine livaawa erinnya Mick Wine mukulu wange Bobi Wine yali ntuuma nze Michael bw'olisalako ye Mike kati speed it up ne bifuuka Mickey ava ku kyoddikuwa nali waliwo wa sister waffe gye nali mbeera nga wenva nga ngenda ku ssomero kakati ne tubeera nga buli wenvaayo yalina kaseti kakati nga kuliko ennyimba nga zimpulikira bulungi kakati laba bwenyiga ndowooza ndiwayindinga kakati bwe nanyiga nentandika nange okuimitatinga kumbe nyize record kakati nenjagala mplayinge kati ate mukuplayinga mukulowooza nti nabadde ndiwayininga kumbe nabadde ndikodinga kakati nengamba ate nanyize kapeesa kalala kati kaliko REC nga simanyi kitegeeza record kati nengamba akanzizeeyo kati bwe nazzaayo kumbe biri ku tepu ya sister wange byesanguddeko kwerekodinzeko byange nga nkubalaga kakati ngenda okulyanga nyima nengamba kuno byeteekako amaloboozi gange geetaddeko kati bwe navaayo oluusi nga tujja ne tumulyako e Kamoocha mukulu wange Bobi Wine yalina ghetto nga ennyumba baagirekawo nti buli amaze senior 6 ya mwasula nga bw'atandika okuyiya obulamu so that it was Bobby's turn olwo nga tukyalina mu primary kati was Bobby's turn nga ye yasula mwaka akayumba kati ne tujja nga tuyiwe tugenda okusula we tusula ffenna definitely olaba okusula ewa sister wa amateeka mangi ne kakati ono muvubukavubuka so ne mugamba n'atupulingiramu kayimba ke waliwo akayimba ke yali ayimbye bakayita Nakkazi olabika bulungi nnyo Nakkazi kakati nga akatupulingiramu ne mugamba nange nno nayimbye akayimba n'agamba leka teekamu nateeka kaseti ke nenteekamu n'agamba ng'oyimba bulungi ng'olina eddoboozi eddungi ne bikoma awo kakati nenkera ku makya mbeera mwolezaako ebintu n'agamba sooka ojje n'agamba sooka nkubiremu kali akayimba nga ng'olwabeera mu kasingo ke ye mu kasinga awo tannafuna babbi we yali tannabamu
Okay. N'agamba sooka onkubiremu kaawo. Kati bwe namukubirako n'agamba okitegeera. Gwe gamba nga afiringa. Kati nze nno nga njagala nnyo okuyimba kubanga n'ennyimba za mukulu wange Eddie yawe nazimayiminganga. Nsinga sikuzimayiminga ku ssomero naye nga tuli mu kyalo kwegamba nga zonna zindi wano kubanga nze ekintu kye njagala kimbeera wano ne wano. Okay. So n'agamba kati okuva ne leero ogenda kuba oyitibwa Mickey Wine. Kandi ndaba nga really kiflowing agamba obakuba endongo era oluyimba lwe nasooka okuyimba lwe nasooka okurekodinga baluyita Mickey Wine nzize. So nga lugenda lutya era akaloboozi kaakaana kato nnyo akagamba Mickey Wine nzize nze mbasakate mufe mwenna musituuke tuzine nze neegombesa na buli kitonde kyonna n'abazeeyi nabo mbadigiza yeyeye nze waffe bampita mukwaya lwakubanga mpandula faya ne buli we mba mbeera haya ebyennyambala biva awo mukulu wo n'agamba nti bwe nayingira mu studio nga nze nkuba one take paka nakati nze bwe nyingira mu studio engoma bwe benyumidde siwandiika one take nenjikuba n'agamba yes kati recording oluyimba ngenda ku ssomero bwe nagenda ku ssomero olwo nyingidde secondary kubanga nalukola mu vaaka ngenda ku ssomero bwe nakomawo ku ssomero nga babimix nze sibitegeera n'agamba tugende ffenna ku Shee Mukono kati nga buli entuuse kamwokya ku Firebase buli omu agamba kekanakana banne wayimbye bulungi akayimba kali awo katadde ne ku albamu ye yes nga katadde ne ku albamu ye kekanakana biki kakati ne tugenda ku Shee Mukono kakati Buchamani yandete akawakumanike nangamba oluyimba tumanyina we lutambula oli sita tumanyina oluyimba we lutambula Buchamani nantekako kawakumani nempulira nti kati bagiyita chorus eno bagiyita verse kati nga babimixinze binasembayo kuyimba olubuzi babitadde maaso naye I don't know how I did it bwe natuuka ku stage banfuwa sente olwo kati nga abantu ebiseera ebyo bamanyi nti oli muto wa Bobby nga tebamanyi balaba kana akali ku stage nga kabuukabuuka n'enkuba show Alan ne banfuwa sente kati by then Bobby yali akyanywamu n'ekkenge n'agamba sooka ongulireyo awo egundi kati nga sente ndaba nnyingi empale banfuwa empale n'egwa banfuwa sente jjukira coin n'obupapula n'empale n'egwa nenvaayo kati tubeera tutudde waliwo guy omanyi nze sitera kwerabira nnyo omuntu antaddeko mukono gwe waliwo guy yafa bambi bamuyita Small Axe ekyewuunyisa yali wa crew ndala naye ng'ate ye ng'omuntu nga mukwano gwa Bobby n'aŋŋamba gwe toto kino nze akigamba ogenda kubeera wakabi ojja kikuba kati nze obwakabi sibimanyi in fact nga saagana bimanyanga just nnyumirwa bunyumirwa kyenkola n'agamba ojja kubeera wakabi era that's the same statement kye nayogera ku lunaku lwe nawulira nti afudde lwe ngenda ku Lumbeeru era nsuubira nyinza n'okuba nze muyimbi nzekka eyaliyo ali known naye nga nkijjukira ekyo Ayuba March yali kubanga by then yali wa Lion Island ng'ate ffe tuli ba Firebase naye simanyi oba yafa akijjukira naye nze omuntu omwanyi oyinza okwerabira ekintu kyoyogedde naye ate gw'okigambe kiba kizibu okyerabira wow so bwotandika stardom yo bwentandika okay ennaku z'omwezi nga 7 September tuli ku Jazzpier emunyonyo ekintu kyateredde W ebyuma byonna twabiteeseteese era nga nnyongera okutegeeza nti gwe tuula butuuzi wansi tereka kasente ennaku z'omwezi nga 7 lugenda kubeera lwa mukaaga tugende ku Jazzpier tuwagire Mickey Wine n'abaana mubaleete kubanga egenda kuba family show ate show omutali kwesittaza owatali kuwemula tewali ki so ekintu kyonna kigenda kuba kitambulira ddala wamu bulungi nnyo maidali sana Bobi Wine agenda kubaayo waliwo wajja kubeerawo surprises nyingi naye nayise nze buli muntu omuntu yandyebuuzizza omanyi kyemanyi kyemukiri bw'oyoga Jazzpier waliwo ekintu kijja mu bwongo bw'abantu Bobi Wine alina busaabala
Busaabala bakyagiganya tukka ebivulu. Nandiyagadde okukola ye nandiyagadde okukola naye era tekyasoboka kubanga namutuukirako ne mugamba munnange mpulira nandiyagadde kukuba busaabala eyo kubanga nga njewulira nangamba munnange nti obimanyi era ebyatuukawo aba baagala nze nannyini waayo kati ate gwe muto wa nannyini waayo okitegeera naye ng'ate mu bwongo bwange nalina mu beach setting nga njagala show etandika emisana ndabeko ku bantu emisana nga batambula bali awo bandi mu vibe batuuka olw'eggulu abaagala okuzzayo abaana baabwe babazzeeyo bakomewo balabe ekivvulu abayimbira era okusookera ddala nasoose okuyita mikwano gyange oba abantu abo bandabye nga nkula musically n'abandabye nga nkula okuva mu bulenzi mu bwana mu bulenzi n'okufuuka omusajja bwendi kati era nsinga kuyita mikwano gyange kakati ne ŋŋamba kanzire ku jahazi pia emunyonyo kubanga era ndaba erimba essemu setting okay Mickey wasoma Park University naye sinnaba ku graduatinga sa graduatinga nga bw'omanyi omuziki guno ate nga n'akasente weetaga akasente bikuzunza eno biyingiddemukko ne famire kakati byonna nga tosobola bihandolinga ng'olina okusooka ne weesetinga naye era kigwe ekyoba omanya omwaka ogujja enkofiira nja kuba ngifuna ojja kuba ogifuna mwami Sentamu era yakuweerera yes naweererwa abantu bangi naweererwa taata wange nempeererwa maama wange kati era definitely be balina okumpeerera abo obvious case naye nempeererwako sister wange Namuleme Catherine nempeererwako Chairman Nyanzi ne gwensinga okwapreciatinga mu bonna eyakola omulimu ogusinga eyafuuka taata wange mukadde bwe nali missinga bombi yali Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine yantwala nembeera ewuwe nansomesa nanjagala ng'omwana ate ngera muganda we so respect. So masomero gu secondary wayita mu masomero ki? Gaali mangi. Lwaki fujjo? Gaali mangi no. Nze tebangobangako ku ssomero. Yali zaali kasente nga oluusi ne mu primary w'ekitabo ekyabeeranga nga bwe babanja nnyo ku lino ate akasente tekaliiwo kati ng'ate okuddayo era bajja kusooka kutwala kali eri ate nga nina okusoma ng'olwessomero lirina okukyuka n'ogendako mu UPE n'ogendako eno naye nga wonna era mama wange yali atryinga to make ends meet kakati Kyagulanyi yankwatako mu senior 3 era yansomesa nampeerera paka senior 6 nambeera we mukyala we yatufumbira emmere mukyala Babi yes era kyobolaba naye muwe ekitiibwa wamma baagamba nga Babi yakukyayiranga ne ku ssomero yes yantwalako ne ku ssomero waliwo omusomesa nga bw'omanyi kati nali muganda Bobi Wine ka definitely abantu tebagira muganda Bobi Wine olusinda bakufuuka Mickey Wine ono nenge gundi kubanga wajja ku ssomero definitely ovimba kati wabeerawo abasomesa abamu Kasuku oyo asobola okubuulira that story era wembadde nzija okatunyumize bulungi kakati munnange twali jukira art mu art lessons musobola okujja ne babawa nti mugende mukube kino buli omu ne babawa paper nti buli omu akole kino kakati art yali ku same time ne literature Kasuku yali akola ye literature in English nanze kola art kakati ngolusi tumukolya mu dining hall kakati simanyi oba Kasuku yali atemye embiina kati ne tudda wamu nganze ndi mukuba art kakati ne bajjanga banoonya abatemye embiina kakati Kasuku alabika yali atemye embiina ye kubanga yali takola art kakati fenna batutwalira wamu ne batuwa suspension kakati omanyi osobola okubeera nga waliwo bakyali babakujubisa ate tukoze eki nga bakwatako ki bagenda kukola ki naye kasamufuluma buli omu n'atuuka kuli weteeridde ewaabwe Kasuku n'aŋŋamba n'ebyo nga bikyali awo babagoba oba ne Kasuku nga mwali ne bagamba ebyo nga bikyali awo singa tugende ewammwe kubanga nze waliwo muganda we era naye yali akuba bifaananyi mu mawulire n'agamba singa ngende wano kubanga muganda wange nandabako agenda kunzita Kasuku agamba gwe mugende ewammwe tugende ewa Bobi era waliyo n'omukolo nsubiro oba twasooka nagenda
wa Bobby ne mukweka mu kisenge kye nali nsulamu n'okwekamu Kasuku. Yes, oba was that another day I don't know kubanga waliyo ne pate ngaze ne pate kakati definitely nga mukulu wo era nantabukira banange Miki oyagala kunsonga ne mugamba munange sina kyenkoze ne kakati oli musomesa tosobola muddamu n'omugamba gwo nagezezaako okumunyinyira sina kyenkoze kakati nagamba kati nzira ebyo ngende ku ssomero nti muto wange bamugobye ku ssomero oyagala kutuswaza biki ne mugamba ku ssomero nti ngende mu disco okimanyi bulungi ne mugamba sina kyenkoze batuwadde gundi ati nti batugamba nti mugende mukube nga bona oli nagamba genda okube landscape ngenda nkikubira ebweru kubanga bulijjo bwetyo bwe tukola maybe lwakuba baddewo baabana abalala nga musomesa anoonya basaze embiina nange nantwalira omwo kubanga bagamba tewooze nga bw'omanyi ebyoluusi ery'essomero towooza genda wali eri kakati babitegeera mmaze kuddayo ku ssomero kubanga bansindika ate na mulamu babasindika mugende muleeta abazadde. Yes, kakati okuddayo kuleeta abazadde omuzadde nga gwe nina musajja atuye nga alina okugenda akyapa ate kubanga era yampeerera ne muzeyi Sentamu yali akyali mulamu. Yali akyali mulamu naye nga bw'omanyi era nga amaanyi matono kakati ate ngera muganda we ye n'asalawo kiringa bwe naazaala omwana ayinza n'okutuuka mutabani wange asooka kangeze nga nkuze sigamba nti nyinza okuba nga sina ssente ne n'agamba nti no nange bampeerera nange kanfuneko muto wange gwenkola ki gwempeerera. Kati ye Bobby yakuwa Babi yabakuza ku ssomero. Kanabanzizaayo kane batuuka wali eri ng'ate balina okunsakata kibooko. Lindako Bobby yakuwa Babi yabakuza ku ssomero ng'omuzadde. Kati gwe webakuwa Babi ki ekyakugira mu bwongo mu biseera ebyo nga student? Anti kubanga kati ye Babi kubanga definitely mukulu wo ne waba akitegedde alina okulaga nti nedda kino kikolebwa kikyamu biki definitely nga bw'omanyi baganda bavu n'ogamba ke bampadde mulamu tuyise ku kakeeka. Kakati tugenda Babi ne munnyonnyolamu ye n'akitegeera ne definitely ng'abasomesa era babeera balina okusigala nga balabisaamu baleme tosobola kuwangula musomesa ye tasobola kubeera mu nsobi. Kakati ne bagamba nti mukube nantunulya bwate ngamba kati agenda kutandika atya okunsakata abavamaki nali muto naye era nga ndi bbaawe ndi mulamu we n'agamba munnange ono mulamu wange sobola Edmansa yalinga gwe bagambye jjukira twatuukira mu kiraasi ye Edmansa yankomaga nankubayoza yali ankubye naye era bagenda okukitegeera naye ng'era you can't defend yourself. Kati mwakomawo era ne Kasuku? Kasuku ye yadda lulwe ndowooza kati ye amalira n'agenda nga ssebo kirina okuggwera eri ewaabwe kati oba ali ku luli lyamukubamu embi simanyi naye era amaliriza ze ku ssomero ne bamukanyaga ati bakuteeka mu kiraasi ne bakukomaga naye kyannuma nnyo paka nakati nga ngamba muntu kyono atasobola kugamba omuntu ali inferior ye talina kuwulirizibwa. Nze bwe nzija ne ngamba kasita nfuna omuntu nti yali nze ndi superior ku ye talina kuwulirizibwa nti gwe mangambye okoze kikyamu gwadde tokoze kikyamu kiba kikyamu wadde kituufu kyo kirina kusigala nga kikyamu. So ate nze ne njagala ntandika okuwa abaana bange amatu babeere bakwano bange nnyo nti munnange oyinza okukoneeminga omwana nga tekibadde kituufu olina okumuliiza kubanga naye awulvamaki mwana wo gwomulinako buyinza naye muntu ayinza okunyonyola n'ogamba kimanyi omwana mbadde ngenda kuwa bwerere oba naakukyalenjinga. So kyannuma ekyo naye bwe bwali obudde. Breakthrough yo lwali luyimba ki? Breakthrough yange baali baluyita ya nnimba naluyimba ne Edikenje. Ye breakthrough yo? Okwegamba okumanyika kubanga ddo lwakisussa naye n'ennyimba awo endala nga bazimanyi bw'ogamba breakthrough nze oluyimba lwenatandikirako lwali lwakabi kubanga lwagenda ne ku teepu okitegeera baluyita Mickey Wines nezenaddako awo n'ennyimba yo ne Cindy baluyita number one. Yes, number one. Kakati after number one then noyimbayako ne ba Empress ne Maro. Yes, jo bwezo nazimba maze ya nnimba bobo nkyayegenda nazimba maze ya nnimba kati ya nnimba lwasingo kikubira ddala ne yugatta byonna kati ate awo n'entandiko zirina lisingiza ssente kati awo bwe nayimba ya nnimba
ndoza nentandika from that day when natandika ogutwala ng'omulimu. But ate erinnya lyaliko waggulu ku lya Kenzo, right? Of course, yes. Ekisooka nze nalina amannya abiri. Eva March abamu kyankosa nnyo naye ate era kyannyamba nnyo. Nze nalina amannya abiri nga Katoka Bobi Wine ate Mickey Wine. Kati I had to work hard to prove a point. Nti munnange kyenkola nkisobola, not because he's my big brother, naye kyenkola nkola ki nkisobola. So gwa wa Kenzo oluyimba, Kenzo ye yajja kuba story buli omu ayogera bibye. Onagamba yali ayagala Bobby ne bamuwa Mickey, onagamba Mickey. So tebitegeka, so to a story entuufu, how did you meet up with Kenzo okola oluyimba lwa Moro? Kakati waliwo akafo bali bakayita kali awo na mukama kitange tekanva mu mutwe, kali awo nga ku plan B opposite Kabuusu akafako time wallet time pub awo nga tugendawo ne tuyimbamu kubanga nga bawa upcoming ne bayimbamu. Kakati ng'oluusi Bobby oluusi ye tasobola kuyimbawo kubanga ali brand nene nnyo. Ye kati nga baba agenzewo oluusi okuzanya pool waliwo gayi nga bamuyita Amoni nga mukwano gwe, kati nga nze nnyimbamu kati ne mmala ne nnyimbamu nalina akayimbawo by then nga bakayita Ontabbira mu Luzungu. Nga wonna akamala senior 6 ngagamba ntabbira mu Luzungu ng'ate nze sirina Muzungu nkamanyi. Kakati Kenzo naye yalina akayimba ke naye nze nali simumanyi naye nga mmanyi. Kakati naye najja n'ayimba. Already bo baali bapayoniya b'ekyo kifo kubanga nze oluusi nga baŋŋana n'okungana nga baba wesimusanze mu muudu nga nsapootinga naye ng'oluusi wesimusanze mu muudu kubanga kwaliko forces ez'enjawulo. Oluusi nga bagamba omwana omutwala mu biduula ogenda mwonoona naye good enough awo nali mmaze senior 6 nga chairman Nyanzi yateekawo etteeka atannaba kumala senior 6 tosibanga enviiri. Mukulu wamwe. Yes. Tosibanga enviiri. Chairman Nyanzi first born wamwe. Yes. Mu family. Yeah, mu mama wange. Tata wange wali ate bakabedwabe. Kakati ne tugenda kati bwe navaayo nga bwemumanyi bwe munyumyanyumyamu awo najja Kenzo n'angamba akayimba kaako kanyumira. Nze koko ntabbira mu Luzungu nti n'agamba akayimba kaako kanyumira. Kakati naye ye initially yali yegombye Buchamani Kenzo. Yes, Buchamani yalina hardcore eyo ate nga yatunda wakubizibwa kitemu matira. Kakati tubeera tuliyawe kamochanga kumacha tukera nitujjawe kamocha. Katubeera tuliyawe kamocha engendo okulaba Kenzo ndaba gayigwe nalabye the day before ndowooza yali azze kulaba Buchamani. Kakati Buchamani n'atamuwa time. Kati ne tunyumyamu nga bw'omanyi nze ng'era nzaaliwo ow'okuwa time. Ne tunyumyamu awo kakati ne tugenda ne mugamba tugende eri Bobby alinayo studio. Ne tugenda awo Bukoto studio Bobby we yali. Firebase Records. Yes. Kakati nze ne ngenda mu gundi waliwo akayimba ako kati nga bw'omanyi nga tuwuliza engoma z'Abajamaika ffe ne tuwandiikirako ebyaffe. Kakati ne mugamba nti waliwo obugundi waliwo akayimba kembadde mpulirizamu wano kembadde mpandiika wano. That was the Yanimba song. Ani agamba? Nze mugamba n'agamba naye lwaki tetukolayo akayimba? Ne mugamba tutandikire kano kennyini. Kakati bwe tutyo bwe twatandika. Ekitegeeza akayimba gwe yali ali mu kuwandiika. Kati nze nali njagala nnyo. By the way nali ntambulira nnyo mu bigere bya mukulu wange Bobby Wine. Yes, one yali ayimba ne Master Parrot edda. Ng'omu balinga Chakademas and Pliers. Kakati ate nange nenjagala kwegamba nga be balingawo kakati ate ne banjo naye bwe yaddako nga yagala nnyo Chakademas. Kati ate nga nze njagala that the Chakademas and Pliers nga nnyimba nga waliwo addamu kwegamba nga kinflowingira bulungi nga kintambulira bulungi mu mutwe. Kati ate bwe yajja ne mugamba lwaki tetutandikira ku luno lwennyini. Kakati nze nali mbiyimba omanyi febwetyo bwetuyiye ennyimba nsobola okugerera bigambo nga mumunya bigambo with the melody nenge bigambo sinaba bifuna. So Kenzo ne tukwatagana ne tutandika bagenda okuddamu okuwulira ba Bobby okujja mu studio nga tutandise n'okuteekamu ebigambo. Nagamba
mwenga mukoze akayimba akakabi temugeza ne mukasirikiramu amannyo akayimba ako kakabi kati naffe ntugamba olaba onaagize bw'ati olaba n'onaagize bw'ati kitegeeza kayimba kalungi ne batuwa time studio vibe ne yeeyongera Padma ne Tony Hose ne bakuba akayimba ne tugenda mwakasasula ya nze yere yali ngera tosobola basasula zebagwana nengo muwaye ebiri Kenzo yalina mu kasente neza transport yali tazina baba era ne CD nzijukira najigula siringi 7 je twatekaka akayimba ako waliwo omuwala awo era ku studio ya Bobby atunda CD kati oluyimba nga luwedde nenga tetulina we tuluteeka nga luwedde nenga tetulina we tuluteeka otyo kati nayina mu siringi 7 nga CD ya siringi waliwo ez'ebitaano n'ez'olukumi kati ng'ez'olukumi ye sone ng'eno osobola okuteekako oluyimba ogenda okutuuka eri nga teruzannya kaakati naye nga sone yo yakabi kati ne mugamba nja kuwa ebisatu nyamba akayimba kaffe kawedde padde abeera bizi okuddamu okumukwasa kijja kubeera kizibu kati ng'olokenza ate ye tayogera nakwogera kubanga yali talina ayogere ki musajja wattu naye ng'ate ekyewuunyisa nze engeri nali mwana wa waka nnyo kati ate Kenzo nga yazubaazuba amanyi abantu bangi bangi nnyo mu tawuni kakati ne tujja ne tuteeka akayimba ako ku CD kati waliwo era ebyewuunyisa biri mu nsi emikisa egyo gizze ndowooza gingoberera kati waliwo gaayi nga yeddira naye muziro gwe neddira mbogo kakati n'agamba nze bampita kayiira simanya bikinga bwemunanyumyamu biki kandi tumugamba tulina akayimba ne muintroducingira Kenzo ate naye naafuuka kyaliwe nnyo yali akola ku radio no gaayi just ufaani nga bonaasanga omuntu n'agamba biki ne tugenda munnange ye yagula ne buteepu n'atusasulirako ne half ze twasasula ewa Elbad Bashir okukwata vidiyo y'oluyimba olwo naye lwalina challenges nyingi okugeza tutuuka Bashir tutuuka twali tukwera parts ezimu twazikwatira mulunga awo kati nsaba Bobby emmotoka yalina convert nze bulijjo manyi mwagikwatira busaabala era nayo twakwatirayo ngamba pati yasooka mulimu pati z'emulungu kakati nkwata Bobby musabe emmotoka ye yaŋŋamba ngikuwadde naye emmotoka temulimu mafuta kakati ng'ate tulina okuvuga ekigudo ky'ebusaabala ekyosa options 2 okugenda n'ovuga ku kyebusaabala ekyo ate nga kiwanvu oba olinnya eryato kakati olinnya eryato awe mulungo obwato bwa kayingini ne kakutwala ebusaabala kati ngamba banenkoze ntya kakati neŋŋamba emmotoka Mustang enywa nnyo okugijja emagere okugireeta ogizzeeyo kati nze bwe nagireeta ne ngiteeka emulungu kakati okutuuka emulungu ate tebatuganya okuyingira waliwo omukazi yali wattabuje negamba naffe abaana ba Buganda n'agamba oba muli baana ba Buganda nze saagala kumanya mugende Mmengo babawa olukusa jjukira obudde bwo bwonooneka buli lukya okuddamu okufuna timing y'ekyo y'olunaku olwo kibeera kya ttabbu nnyo so omukazi oyo yatuyisa bubi nnyo omusajja oyo najja n'agamba nze kamuwe ssente n'agamba mumpe $5,000 mugamba munnange nga tetulina ssente biki kati wabeerawo abamu ndowooza abakyawanga Kyagulanyi nga teoluusi talina kye yabakola kati ng'ate obuzibu nze bwe nafuna challenges ng'atyaye mukulu wange nange oluwulira ankyayirawo nga tanaba nakutegeera kiddako kakati genda muganda otalina biiki genda ku biiki ya muganda omukazi n'atwarasinga bubi nnyo ne tuweza $5,000 naye ekintu ekyo kyaka kibayisizza bubi naye nga tetulina kyakukola muneeyo oluusi ekifo osinza okukola ennyo omanya nti ndiwo ku lwange bwe twamala okweza $5,000 omukazi n'agamba kati njagala 7 bwe mba muyingiza wano emmotoka ndise okubeera wano egenda kusasula $2,000 bannange ne mugamba munnange maama olwo Kenzo yali mabegawo kaakati tugenda okutuuka tumaze okukola byonna tutandika okukwata ng'agamba Bashir agamba banne kateepu kendeese kafu nga tulina okugenda mu tawuni gaayo oyo yatugirira era Kenzo yalinnya ne mugamba omanyi omwalina okusigala wano kubanga Badi bwatuddukako tetugenda kuddamu kumufuna nensigala nga nkumye Badi
n'emmotoka y'abaaba agimpadde bwefuna obuzibu n'amunnyonnyola ntya Kenzo n'alinnya booda n'oligayi ne bagenda mu town ne bafuna buno bugundi babuyita bisiyaala oba something like that buteepu obwo bateeka mu kamera ne tutuuka ne tukwata paati Badi n'atugamba naye sobola kuggwa kati wabadde ogambe tugenda kusaabala kubanga wano tekiggwerawo munnange omukazi n'agamba kati ate mulina okusasula eryatu temulirinnyirawo wano Gayi n'ateekamu ssente oyo era mwana kyali wange yonna gy'oli toddangamu mulaba naddamuko ne musanga sometime back namusangawo nga ku nkulungo ya Kabaka era ne mbimujjukiza byonna kyemmanyi nabikujjukizaako naye mu mutima gwange sitovanga mu history yange kubanga guwakola vidiyo eyo si maanyi gaffe wabula gaali maanyi ge ne tulinnya eryatu lyali litusudde namu ng'amayengo mangi kamera ne tugibikka amasaati ereme kutoba ne tutuuka ebusaabala Bobi twaliyo bambi nga naye ali mu kukola azimba biiki ye akola waliwo wali akatinda awo twakwatya vidiyo nga yakakakola ne mugamba boyi wano tetuvaawo n'aziizi yaliwo fenna era Gayi oyo mu vidiyo eyo mwali Gayi yababeereramu yes mu vidiyo eyo mwali I remember mu vidiyo eyo mwali ne tubeerawo munnange it was a success ne tubeera kati Badi ng'abeera n'emirimu mingi ate ng'emirimu gy'alina nabo balina ssente ffe tetukola ki temulina kati ate nga nze ndiko brand eno yiigo oli muganda Bobi Wine tosobola butaba na ssente naawe muleete ssente naye ng'ebyaddala siina yadde n'olwadaani ate nga ne musajja wattu gwe bandifaalinga nako naye ayina ebibyo alina competition ze pressure ye kati nga tosobola ate kugimuteekako nti munnange baaba mpa ssente nange ngende nkola ebyange no already akuwadde emmotoka ye akuwadde biiki ye oshutingiddeko kiki ekirala ky'oyagala ne tutuuka Badi ng'ayina guuni tulinda tulowooza atugamba nkya nga bw'omanyi ba video directors enkya ndibawo enkya omwezi ne gugwa wali kati ne tutuuka ne tugamba tumusaleko busazi kana tuuka n'agamba mulowooza sinaba kumala era kyemmanyi Badi alabikajjukira ka story ako mulowooza kale bwe muba mulowooza nti sinaba kukola waka wammwe mukweko ssente zammwe mugende ng'akwata oba twali tumuwadde emitwalo 25 maama abeera akyakola bwati Kenzo naga nazikaba n'agamba tunaddamu ne mugamba Kenzo akasajja kagenda kwekyanga yalina kuteji waffe Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusaabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kukyagala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuyingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ate emyezi emiliyoni 3 ati tusaabale ku Jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaideno mwenna mujje muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa 2 ez'okumakyanga emiryango giggulawo toleta fujjo Uganda police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete ng'atenedde mu sente biki n'agamba Mickey bwe tutamwambe tajja tukolera vidiyo yaffe kati nga nze nfa nnyo vidiyo efulume n'agamba bw'anaagaana tunaye tetuwoomye kati Kenzo n'agenda ne ssente ne mukubira amasimu n'agamba ajja zikola ne ŋŋamba nze sivaawo vidiyo eyo baagikolera mu lunaku lumu okuggwa Kenzo n'amala n'akomyawo ssente ne mugamba ssebo nze nasigadde wano wandese wano omusajja leeta ssente tumwe n'agamba Kenzo oba tewadde takomezaawo sigenda kukola kati wano wenkomye Gayi ne yeekyanga ntuusewo zirisanga 8 ogw'ekiro twagenze essaawa 4 ez'okumakya nze mbaddeyo paka ssaawa 8 ogw'ekiro enjala n'ensooka enkalakatirawo ne neebaka mu bitebe bye ne nfulumako wabweru nengira Mukama mulungi bwe yaleeta ssente kaakati ng'ate tulina okufuna DVD awo nno nga waliwo nawo obuzibu obulala okuteekako TV ng'ate tulina okufuna DVD tufune n'ako kateepu akalala naye Mukama n'atusobozesa oluyimba ne luvaayo banne buli muntu n'ayagala oluyimba naye ng'era waliwo omuntu gwe njagala era okwebaza eyatuwa platform bamuyita Kaspaati Kasule kyokka ekyewuunyisa yakula ne Bobi bakulya okamocha naye ng'ate waliyo n'Ireland ne bwe twagendayo nga tugenda okutestinga oluyimba definitely nga mu DJ's box bukacere toyingirayo kakati n'okuyimba wali ku fulo
era ne ngamba nyama otuteereyo nyama otuteere tuyimbe era twayimbira ku DJ's box mu kazikizaawo naye I appreciate that kubanga yatuwa time ekyo nakyo ffe twali tuyimba wano naye nga kyetufa bantu bawulire saawundi olwo limba mwafunamu ssente oba just mwafuna gundi linnya temwaliira ssente lwatugulyawo enzigi naye temwali ssente kubanga kyetwali tunone yali platform naye ng'era 2:35 era ebivulu bye baatuyitanga emeka 2:35 kikyotegeeza okutusasula nga bakuwa ekyesatu nojja n'oyimba kubanga nze kyenafanga nga nze ŋŋamba era mukulu wange Bobi Wine nga wagamba naye kato kange wano kabaje kagira nga nze kyeŋŋamba kasita bankwasa akazindaalo bwe batuukira okunvizijjayo balina okuba nga bategedde oyo yaani abaddaawo ng'era mpayo seconds nga 10 ku stage kale balage munagamba kale dema ku kusomero nenvayo naye nga kyenali njagala okulaba nga situnulira ssente wabula nga ntumya that platform mukula kwammwe ewaka mukuze mukozanya ekintu kyabaaba kubanga nkuwulidde mu statement zo baaba oli mu zino famire ezakulanga omuntu otamuyita baaba gikulya era twakulanga babaaba baffe bafuse bataata ng'era be batukomaga era ne Kyagulanyi yennyini pulezidenti era chairman yamuyisangako ow'embuya era n'ateekawo etteeka nga bwe nkugambye tewali asuka senior 6 tewali akuba arekodinga luyimba lwonna nga tanaba kumala senior 6 kubanga owezizza emyaka 18 n'okudda agula obeera weetegerera era nga n'ogeza kati nze yakibreaking ekyo kubanga ba mu holiday nga ntambula ne Bobby omwana oyo tayonooneka era lumu yansangako nga tumaze nno n'okkuba yannimba ndi musajja mukulu nansanga kati wali bazeewo soda bamuyita oba novida kati ng'afaanana nga bbiya kati mutadde mu giraasi nvi maama katanziti watandise n'okunywa omwenge oyonoonese kati ofuusa nlule oyagala kunswaza miki biki nemugamba bannange nga naye yafumye nze dda nemugamba muganda wange ono soda naye kati nga you are so protective kubanga ndi muganda we ate ng'alaba era ntambulira mu image ye omuntu bw'alaba famire yammwe njaga famire y'omugenzi Muzeeyi Ssentamu awo Mulemirembe omuntu bw'alaba famire yammwe nga bwe njogedde olabira ddala famire abaana abaakuzibwa ekintu kino ekyokkulanga bamaama banjawulo naye ate bw'olaba abaana engeri gye bakuzeemu balinga ekimu omuntu ayinza obutategeera nti oba maama azaala Bobby y'oli maama azaala Irene y'oli taata y'omu ekintu ekyo ani ajja akuleetinga umbrella eyo taata kubanga taata yali uniting factor yazaala abaana era abaana be ffe tetwalinamu nti ono maama gundi eno mpozi sometimes oluusi bwe mukula abamu oluusi basobola okuteekawo embeera naye ffe nga nze omuku okwabo mmanyi nti muganda wange abeera muganda wange oba maama ki yamuzaala oba maama ki yamuzaala era ekimukwatako bwantegeeza nange kibeera kinkwatako olaba ne bwaba mwana wa muganda wa taata wange kitegeeza naye abeera taata wange kibeera kinkwatako kubanga taata yatuyigiriza ekigambo kimu blood is thicker than water ate n'agamba nti baana bange muli banaku akajja obunaku kakola ki keemanya so kyekyo kyekyakula nga kitulimu kyova olaba chairman Nyanzi naye twali tumuyita baba Fred lwakuba ekya chairman ekikwata sister waffe Catherine naye twali tumuyita baba Namuleme naye lwakuba ekyassenga nekikwata Edi yawe yasigaza baba yekka era akavuyo yakasigaza yekka olimba baba Edi baba yawe era tumuyita baba yawe ne bwe musanga wanze muyita baba yawe ne bwe ntuula wanga sho yange wabazze nsitukawo kati baba yawe ngenze wala gwenzirako manager John kyekyo nze kibankulizaamu nganze bwajja nsituka ye n'atuula oba nze mikiwayini no ebyo tebikola ku mukulu wange nsituka n'atuula nti baba Irene wabazze
nsituka n'atuula tekiriko ku debatinga Dax Vibes bw'oba ozasituka n'otuula kiinamu eggume naye nabomanyi abeddako ate kati nkwagalako mazima gajja kuza kubanga kati yanzirako naye musinga emyaka mingiko naye kati definitely mu .com world yate gyakuliddemu kubanga ye aliko ka gap. I'm almost 5 years older than him. Yeah, kakati waliwo ka gap kati kibeeramu nezzoleyo naye era ye muto asembayo naye era he respects me. Omuwala mwinamu omuyeka Anti-Irene. Tuyinamu kaffe tuyina abawala babiri ku side ya maama. Nongamba all together. Mwena basentamu tulinga 34. Gubadde omanyi sentamu yazaala beeka mokya bokka. Tulinga 34. Mwekubye ekifaananyi oba mwakyekubya mwali mugenze wa Anti-Irene? Mwali wa Dax? Awa Dax? Dax Vibes? Mwina ekifaananyi kye mwekubya last year nga mwepanze okuva ku mukulu. Bambi mwebale kukola. Twali wa Dax waliwo kye twekubanga tuli ewa Dax waliwo kye twekubyanga tuli ewange. Naye kati waliwo ekifaananyi kye twekubya ne kavidiyo. Kyatambula nnyo ku social media nga mwepanze okuvanga bwe mujja mweddiringana. Mwali wa Dax? Awo ffe twalowooza nti muweddeyo. Abadde atya awo ate ffe bamu ku bato waliwo abalala waliwo abasinga Chairman Nyanzi. Waliwo abasinga Chairman Nyanzi nga bamusinga emyaka nga 15 oba 2. Kitegeeza basenta mu mwekka nga mwakoze omukolo. Tugwetuliyako ne bwe mutajja. Okisegedde. Taata waffe yakola omulimu n'atuzaala n'atuweerera n'atukuza. Kitegeeza waliyo abaana nga bayita Miki Jjajja. Muli eyo family nga mulimu abaana bayita Miki Jjajja naye nga mwenkana. Nga bampita taata naye nga bansinga obukulu. Mwebali? Abasajja b'edda baali basajja ddala. Nga bampita taata naye nga bansinga obukulu. Kati Dax ate ye bangi abamusinga obukulu nga bamuyita taata. Bamuyita taata Dax. Nenga bamusinga obukulu. Singa omuntu abuuza Miki. Bobby okuyingira ebyobufuzi. Kyabagattako nga family oba kyabamenya omutima ku side emu nga kyakajja naye basically nga bwe mwakifuna nga family nga abadde bamulyako musically kuba kati gwe wali omulyako musically nti omuntu asobola okwogera ku linnya Bobi Wine najjukira nti waliwo muganda Miki Wine ebintu bingi music byatambulirako naye nga family oba osobola okunyonyola nga family oba okunyonyola nga gwe Miki naye kyawulirika kitya nti mukulu wange ayingidde ebyobufuzi. Nze from day one kyeyalinga agamba nga siddamu. Okitegera nze nali majeege ndowooza nali ndi jeerye up to now. Kyeyalinga agamba nga sikola ki siddamu up to when nakutukira omutima nga ndabye bizzeemu okufa. Sure. Neŋŋamba naye ate oba kati ngenda kuluzinga bazadde bange bonna mbaluuzinze kati ate ngenda kuluzinga muganda wange. Kwegamba nga buli wenkirowoozaako nga amaziga gakola ki nga amaziga gampitamu naye buli kimu kijja n'advantage ne disadvantage. Bw'oba ogiyingira mu ringi ng'ogenda kulwana ebikonde tosuubira nti gweka gwagenda okukuba mpozi mukama ng'akuwadde lako epangi n'omukuba ng'oli tannaba kukoonako. Naye nze mu nganze natunulya the bigger picture ne ŋŋamba okay disadvantages zisobola okubeerawo ninza okulemesebwa wano ninza obutakola kino ninza okugira kino naye ntunulya the bigger picture. The bigger picture is for yali ayimiridde era yayimirira ku lw'ensi yonna not only the family. Kati ffe one n'atuweesa ekitiibwa n'atwongerako ekitiibwa nga family kubanga family yo bwe muvaamu president ekibeera kya bulijjo olaba muvaamu olaba twali tuvimbira ku kuvaamu chairman wa kyalo Chairman Nyanzi ekyo kyokka n'erinnya ne libeerawo up to now ne Chairman Nyanzi bw'alifuuka president
kubanga yangambye agenda kwesimba okubwa meeya naye ne bwalifuuka meeya ate nyinza omugamba meeya kanaye bwe tuba tunyuma agamba chairman osegeera kakati ekyo ne kitukwata nti naye ate mukama n'atuyamba nti kye twali tuyita Bobi Wine mu Firebase era tumuyita president ate kyo ne kikola ki ne kituukirira kakati bingi nnyo ebibeera awo wakati. What's that one saddest moment gye walabamu muganda wo Bobi ng'ayitamu n'otyamu? Bwe baamukubira eggulu. Nasooka kumulaba nga ali mu kalulu yajjako ng'ali mu kubu najjako ewaka ng'akoze ng'afaanana bubi ne yeesigama nenzija okuggulawo neyeesigama bw'ategeezaga mwana nempulira bubi nnyo kwegamba omuntu eyali alowooza nti tugende eno tugenda kuba mwana ndi wano ndi ati ennyanja biki n'otuka ng'olaba ekintu kimufunzizza mu nsonda ne mugamba waayi sooka ojja ofuna ekyokulya naye nga n'obudde tabuyina ng'ate ne bano ndowooza musajja wattu baatambula nabo tasobola kubalaga nti apondose okitegeera kwegamba ng'akoye naye ng'alina okusigala ku ekyo kati ate mu campaigns zino ate ekyo nekigira emitima ndowooza we gyagubira ne tugamba kakati nga nze mulumirirwa naye tulumirirwa naye ng'ate tulina okugusanga ffenna kati tulina kutunda myoyo ng'enkoko emira ensanafu nti kati tulina kulumba bulumbi kubanga nolaba amasasi nga gamuyitamu cyu obeera okyali awo nali ngenze gundi okufunira like okusakira ku baana be basibye mu makomera we twagera ne Honorable Segirinya nga tanabana kuyitamu mikwano gyaffe egy'omu diaspora obeera okyali awo ogenda okulaba ku mawulire kubanga twabeeranga bwe tuti ng'essasi limuyiseeko likutta ono obeera okyali awo ono abadde amusikayo ng'emmotoka emuyiseeko ye ebyenda bifunduseeyo omutwe bagubetente afudde n'ogamba my God naye munnange what doesn't kill you makes you stronger. Twayongera kuguma era kyovula bwe manjogera ku mazima sitya lwaki kubanga ge mazima lunaku kiro mwatuula baggolo wali otudde noseka n'ogamba I'm proud of my brother era walaba moment ki? Mirundi mingi. That first one yesinga okuba so gundi. That first moment gye wagamba n'ogamba no boy when namulabanga bamulaze ku BBC amaziga gampitamu ngolaba Bobi ku BBC nga buli kimu kiri ku ye ne ngamba oh my God ekitegeera nga ndaba buli kimu ne ngamba ekitegeeza kisoboka nga ndaba kyakabi nandaba kyakabi naye kwegamba kituwadde okulaga nti buli kimu kikola kisoboka. Naye nga tuyise mu bingi nnyo mwana simanyi biwanvu oluusi mbeera saagala nnyo byogerako kubanga bimakinga emotional ate ng'oluusi mbeera njagala tubeere mu vibe tubeere nga tunyala balina okuyiga it's not easy bingi nnyo omanyi waliwo kyebayita the good, the bad and the ugly but we've passed through the ugly oli nolaba ng'okola ekintu ekituufu nejje nolaba ng'akirabamu kibi notuuka n'ogamba ne mwana kakati oyo ye muganda wange oyo ali awo ensi ye emukuŋŋaanirako ensi emukkiririzaamu ekitegeeza kisoboka ekitegeeza tulina kuyimirira ku mazima kwegamba ne kikwongera aweva maki obadde ogayimiriddeko naye n'ogamba yes I have to be him, I have to be like him, I have to borrow a leaf from him okwogera amazima gasobole okufuula ow'eddembe kubanga bw'oyogera amazima
ne bwoba ogagambye kati kangeze naye kenyini ne bwakera ku makyanga takyayogera mazima nze kinkakatako nti nze kiwanjigiriza kwe kubeera ku maki ku mazima oba okitegeera nti nze kiwanjigiriza kwe kubeera ku mazima era nze nganze nsalawo mbeere ku mazima all the days of my life nti kino oba kizeewo oba kino kigize bwe kiti oba kino kikoze bwe kiti naye nina kusigala kuki ku mazima naye munange Alan buli kimu kisoboka naawe kanti kugambe buli kimu kisoboka osobola okubeera nga nonga wano tutudde wansi wa muti nokeera ku makya ng'oli ku BBS nga gwe bayise nga gwe balonze nti okubeera journalist asinze sina kindi mu nsi yonna kubanga abo balonda mu nsi yonna tebayiika musaayi gwa bbulu nze nagendako ewuwe nga ndaba awaadi nnyingi ennene nangamba naye omanyi muto wange omanyi awaadi esinga n'okubeera eyakati nagamba nanzigireyo kawaadi kenkanda bwe kati naye nga kaliko namba 10 simanyi oba ayinza okuba akijjukira kati nga kyewuunyisa nangamba you know I'm one of the most influential people in the world mu bantu 10 naye nga mujjukira ng'ali mu ghetto amutoba n'agamba zino zonna oziraba eziri wano bazimpa lwakuba nsanyusa bantu naye eno gye nsinga okubaliwinga mu bulamu bwange kana ka baton ng'osobola n'okukateeka no ku saati nangamba omanyi lwaki kubanga nalwanirira bantu walijja sinali mbasanyusanga mbakolera bye baagala a few people ne because wano nayimirira ku kituufu ne bwe bamenya amagumba ne bwe bankola ki omulaba omusajja oyo baamumenya ennyindo eno paka nakati tewonanga negwamu eggumba ne balikuba ne balimenya ne ligwamu kubanga yali alwanira kituufu musobola okubeera ng'abooluganda tuyomba nno n'okuyomba ne tukaayana ne tukomayo just kubanga ffe baatukuza temusobola bimanya ebyo era temuli bimanya era nsaba mukama muleme kola ki kubimanya naye all in all sirirekerawo kurespectinga kyeyateeka mu famire yaffe kyeyateeka ku nze ng'omuntu kyeyateeka ku ggwanga sina ku ggwanga yokka ne mu nsi yonna omusajja oyo bamucelebratinga era nze bwe ntunula abamuzalawa you people don't know omusajja oyo natuukanga nga nze nzeewange ngenda kwebaka amugamba tugenda kwebaka nagamba no okitegeera nenkyankeera negamba kwegamba negamba naye netuuka nentunuulira abantu abamutunzeeyo nga babadde mikwano gye sometimes okay olusinza nemugamba mwana kyaliwo oyo wambwa naye nga yagamba nti no bali balabira ku bikolwa byabwe n'asigala yesu gwe ng'oli muganda onoonyiga nze kibadde kisinga okunyiza mu bulamu we nga nze ndaba tampa audience gyawa bali balala naye kyenazuula era kyenazudde nga ndaba nze nina okubeerawo nze nga ndaba nze agamba miki gw'olina okuntegeera kati bali abatalina kuntegeera benina okukola ki okufokasinga kabatannaba kuntegeera basobole okuntegeera gw'osobola okuntegeera ne bwe ba by force
you have to understand me by force. Kakati nanze ngamba lwaki kiri bwekiti nendaba nemugamba olaba oyo namugamba n'agamba nti yes ekyo kyalina okubaawo. Ffe oluusi tubeereddewo abantu ne batuyisa bubi nnyo nga tusula nabo mu buliri bwe bumu, naye gye tukomye okukola ne tubirivinga nti ekyo kyalina okukola ki, kyalina okubeerawo. Osanga singa tekyabeerawo ate osanga singa tetuli nga bwe tuli. Abamu batwesimbisa mwe mukikola mutya. Nze taata wange waliwo interview gye nabadde nkola neŋŋamba nalina emyaka 5 nga bampadde ssente siringi 7 nga pocket money. Ne tubeera mu tawuni bali bagenze kuntungako mpale. Taata wange ne muganda wange nga bamuyita Paul, Pastor Paul, the pastor. Neŋŋamba nennonda mu mivumba ettaayi ne mugamba eno yammeka. Kati n'omusajja gwe nalingirako n'agamba ez'abaana abato genda wali eri. Ne mugamba njagala eno. N'aŋŋamba ya 1000. Ne mugamba nina 5. Kati nalooza nsaaga. N'agamba kale leeta. Ne nkwata siringi 5 ne mbimuwa. Bwe twaddayo nga ngenda okutandika okusoma taata waffe yali mu kyalo ne ngenda ne mbimuwa. Taata wange n'aŋŋamba ekintu kimu. Mwana nga nkute ku kibegabega nana mwana wange obeeranga mulungi. I was 5 years. 5-6 years. Sobola jijjira bulungi awootuukira mu P1. Kubanga nali nvudde mu nasale nga ngenda mu P1. N'aŋŋamba mwana wange obeeranga mulungi, ensi ejja kwagala, ensi ejja kugondera, kino ky'okoze nkuwadde emikisa gyange, kikolerenga n'abalala. Ojja kikolera omu naye gwe ate abali kikukolera tolimanya. Alan nze nategeka show eno nga simanyi nga siina yadde n'olwataano, naye buli gwe mbadde ngamba Miki ngenda kugula tebo oli naakwerawo sente n'ogamba oh my god. N'otuuka kuwa sawundi n'agamba nti sawundi nkolera miliyoni 9. N'ogamba miliyoni 9 ngenda zijjawo nekuwaabo sina promota. Abantu abamu abasinga ne bapromota bakutya. Kakati oyo muganda Bobi Wine nze muteekemu sente zange zife. Agamba oh my god, but trust me, everyone has done for me things for free or half price. Buli muntu neŋŋenda wano nabadde wa Everboss nga nkubira banners nga ŋŋenze n'aŋŋamba Miki, if you pay for 100 banners over for 50 banners, pay for only 25. Neŋŋenda waliwo omwami wa akola sound n'aŋŋamba nkyajinga ssente bweziti miliyoni 9 ogenda kumpa haafu. Kugamba ng'ekibadde nga challenge kubanga nze mbadde mpikanga ku bivulu by'abayimbi, ensi neewuuma. I just don't want to sound my trumpet, but abantu banjagala ebyaddala. The first time I stepped on stage nali ndowooza mukulu wange yali emabega, ensi egudde eddalu, abantu emikono giri waggulu bakuba enduulu nga ndowooza mukulu n'enkyuka bwenti nga ndowooza Bobi Wine yali emabega. Naye nendaba nti munnange kisa kya Katonda kyekitubaddeko. Njagadde nnyo okudivertinga ku inner family mboozi because it makes me emotional. Ffe bintu bingi mwana, nze ate oluusi bigenze nga binsanga nga nzaali mu fix y'ekyo. Ewaffe mama wange nze yali second last born, like about 4 months to my mother's death. Yajja n'ampita mwana wange byangu obeere nange, era nze lwalwawo okunzizaako kyokola batakisi musinga ebbanga ddene. Kakati naŋŋamba ekigambo nti munnange waliwo something kubanga definitely buli muntu alwanyisiddwa from our great grandparents, kubanga olwo oluusi babeera bayingira ku mazima. I really didn't know what happened. Nenze nga nasulanga kumpi na maama wange, nga nze nsula ng'era ndi handibaaga ye
kakati one day nandibadde sikyogera but this kibeere mbeera njagala kubeera example eryensi ate kibeere ekyokuyiga nti osobola ne bwe ziba challenges nyingi niyo z'oyitamu bw'oba olina omutima gw'obuwanguzi era Katonda ng'ali ku saidi yo ky'oli ojja kukibeera era olikibeera kakati nga sometimes ekiro waliwo ekintu ekijja ne kimulumba naŋŋamba kati ne mugamba ne maama okulya obeera like ng'olinga alwana weekutte booti mu bulago n'agamba obeera ondaba nali manyi mbeera ndoota nga banzitira mu kirooto ne mugamba mbeera nkulaba ng'olwana kakati nga nze muzuukusa nze nga bintiisa nga muzuukusa n'agamba munnange ondabanga n'afuna bayibuli n'agiteeka yalina akagunjwe kati ku kitanda n'agiteeka ngaawo naŋŋamba buli bw'olaba reason lwaki njagala kati okusula naawe nga ndi muto ne byonna nkyabijjukira buli bw'olabanga gundi nga ate akenyeze nanyumiza story kyanyumiza nnyo biwanvu kubanga naye muto naŋŋamba tikemu yali yeebase waggulu something came from up nekimuyingiramu naye from that day natandika okufuna that feeling naŋŋamba naye if something of that sort happens onteekanga gundi piro onteekanga bayibuli onsitulanga omutwe nonteekanga bayibuli kati ogwe wenakkiririza ku mama wange Katonda akola ki akola nga buli we muteeka bayibuli bwenti egundi emitweto ng'akola bwati nga ddengula kiki mwana wange kiki ekibadde omwana wange kiki ekibadde kakati era taata wange wayita emyezi 4 naafa twali nga bw'omanyi abaana abato nga tufuka ku buliri kakati era recently nabadde nkinyumiza mukyala wange ng'asitula bebi waffe bw'ati amulongoosa kakati ninzijukira same feeling nga mpulira mbeera nfuse ng'omanyi abaali baliyo nga bafuse ku buliri nga bali bafuseko ku buliri nti otuuka n'oweebaka musulo nga gukyabuguma olwotya muli kasaawe musaama mupiira ogyamyeko ku bbali ofuse kumba oli ku buliri kakati gwe gubeera gukyabuguma togufiiringa obeera nga yebase mutuzzi otubuguma kakati gutuuka time ne gunnyogoga kati nga twebakawe tunga tutinazo obubina kati nga jaga bannanga omwana owulya akuba obuyi omwana ayononya obuliri bwange bwonna ogenda okulaba nga akusitudde ogenda okuzitawo dda nga wabuguma kati nekyewuunyanga yekikolanga atya paka we namala okukula nga maze okuzaala yakikolanga atya okunsitwa kubanga namugamba agamba kakodyo kange naye nga ntya n'okukimubuuza ennyo kubanga agamba kyova ofuka ku buliri bwange kubanga omanyi so namisinga nnyo laavu ya maama naye ntokyalinga era ewaka ne bangira nga bandifayininga ng'omuntu alina ennyo ekyejo nga bannange ono anaagenda kubeera atya mu nsi ku kyegyo kyayina kubanga nze nalwa nnyo ku bwa last born kati nga ne bwe mbeera ku ssomero omusomesa nankuba oba nguddewo akaŋŋamba oba nkuba lwakuba maama wange yafa so era omulanga guno ngugira nti oba okyalina bazadde bo bannange barespectinge baagale oba oyinako obawaka bawe bakalye kubanga toyina kira kyoli basasula time we balivaawo oliraba oyogedde ku kigambo ky'omuzadde nekindeeta ku ekibuuzo ekya ojja kunsonyiwa ebibuuzo byange ebimu nyinza okuba nga kizibu nnyo okugyamu erinnya Bobi Wine bw'otunuulira abaana ba Bobi olaba omuzadde ateeseteese abaana be bw'otunula ebitambula ku mutimbagano social media n'ebitambula oli n'olaba oli ng'akoze posting agamba nti yaaba be bali mu America yaaba be bali bwe bati abaffe be baagala bakole bwe bati mwababeera naye abamanyi abaana abamanyi famire abaalabako moment ezo ezituyise katono nanga amaziga gampitemu n'olabanga muganda wo ali ku line ereka abaana be naye nga akikolera oba abavubuka penna n'olaba post ng'oli agamba nti lwaki tasoose bave ku front line
Mickey always nchimanyi obiraba ng'oli agamba oli najja ne ku post yo Mickey n'agamba Mickey musoose yabamwe ku front line kwata aba Bobby kwata ababo kwata aba chairman kwata aba Eddie muba musowa ku front line Mickey post ezo bwe muziraba oba mu video bwe mulaba oba mu comments bwe mubiraba kyeki kuyitambula mu bwongo abantu babi kyoba olina okumanya abantu sijja kwejjamu abantu tuli babi naye mputi nensinzeko ku bantu abantu baki babi abantu babi omuntu sometimes ne bwakugamba nti enjala ennuma nojjayo bandongeriko emitwalo nga ebiweze emitwalo 5 n'omuwaako 5 ajja kunyiigira okitegeera naye ng'enjala ebadde emutta nojjayo n'omuwaako 5 agamba ayagadde kunneeragirako balina ssente naye najjayo bando nakuwako mazima ddala 5 ekitegeeza abantu babi so ekitegeeza ye okufiiringa obulungi nga mwana Bobi Wine asoose okufa oba muganda Bobi Wine oba Mickey Wine asoose okufa no ekyo ekibuuzo n'okyebuuza ne kikulema Mickey Wine oba Eddie yawe oba chairman Nyanzi bw'ajja okwesimbawo nti ate tebalina kukola ki kwesimbawo lwaki tuli muganda waabwe yeesimbawo bannange this is not a monarchy ekisooka bino si byansikirano kyekisooka this is not a family business this is for all Ugandans okisegeera tuparticipatinganga mmwe tetwajja ffenna bwe kuba kye tulina okukola twajja ffenna twerwanirire ffenna ekinkwatako ekiri muno mu Uganda bwabanga waliwo embeera ekunyigiriza Alan nange ebeera enyigiriza kyenkanyi kakati laba ate Mukama nze bwannyamba nti nina eddoboozi oba eddene okusinga eriryo erisobola okutuuka ku ki oli omuntu kyekyokulwanyisa kyange kirina okukola ki okusooka okukola abantu abamu ebintu ebimu sometimes kiringa oli bwakkuba nga buli bwenkusanga nkusuna okimanyi watuuka ewantu awo wenkusuna ne waguba naye nze kyenjagala okugamba abantu ffenna si ffekka buli omu abantu bayita mu bisoomooza bingi naye amazima agalina okubeerawo okubeera nti ogoberera ekituufu kubanga buli bw'onaawogganira buli bw'onaakuba embwa ekuboggoledde ejjinja oyinza obutatuuka gy'okola ki gy'olaga ate era sometimes abantu olina oluusi kubatuusaayo oli asobola omuwandiikira 9 n'agamba nedda eyo 6 nti 9 ssebo nti nedda eyo ki eyo 6 tojja munenya up to when nga gwe kennyini omaze kubala kuva ku 1 paka ku ki ku 9 so munnange tuliraba naffe tuli bantu bituluma ne bituluma oyina agamba Mickey musooke ku front line naffe olutulyoke tujja abaffe bafa abaffe naffe abo abamu kubafa mwe muli baganda b'abakyala baffe mwe muli abaana ba mikwano gyaffe mwe muli bakwano baffe ompulira bulungi buli omu ku nsi kuno ayina entuuko ye nze simanyi lwe ŋŋenda kufa nawe tomanyi lw'ogenda kufa naye ate kiba kirungi n'ofa ng'ofiiririra ekyo ekituufu era ojja kujjukirwa okusinga okufa ng'owakanya mazima okitegeera because change is a factor of life if you don't change will change you ate if it's time for change to change you it will change you negatively kakati oyo ayogera ekyo asooke adde ewaka afumiitirize sijja mugamba ku kikyaba afumiitiriza wabula ng'omuntu omukulu tatange yaŋŋamba ekigambo nti bwe nali ng'omuto nakolanga ng'omuto bwe nakula nenkolanga ng'omukulu so afumiitirize ng'omuntu omukulu nga munnansi nga munnayuganda nga oba alina bizinensi wano ng'ayina abaana nga munnayuganda kubanga Alan bagenda kuziika wange ofudde banziikaawo obugodi mu Uganda Jinja Road kitegeera so tolina walala wakuddukira kakati oli bwakugamba nti gwe gwe aba asookayo ofe
nange nnwane oyinza mugamba ki kitegeeza by'omugamba byonna abeera tabiwulira tubeera mu kagambo kali lupazo babiwulira naye nga sometimes omuntu abantu abamu bayigira ku mibiri gyabwe sometimes tosobola kutegeera nti omuntu bw'afiirwa alumwa paka ng'omaze okufiirwa gwe kennyini omuntu akukwatako ennyo waliwo omuntu gwe nawulira omu ngaga oba bafa baffe nabo bafa n'ensi ebadde ejjudde nnyo afe neŋamba what naye one time namweti n'ensingako ng'afiiriddwa ne musembererako naye ng'embeera gy'alimu ndowooza ate embi n'okusinga bali be yali agamba nti bakole ki oba bafa bakole ki bafe so let's all be remorseful buli omu abeere mu kiti kya munne nti singa nze abadde awo nandikoze ntya singa nze abadde awo ekitegeeza weeteekewo wadde toliiwo fenna kijja twangwira singa akaseera katuuka mu kariyayo ng'omuyimbi ekyatuuka ku mukulu wo ne kikutuukako kiriwa toyimba totegeka sho oba oli awo sho neno gye tutegese neetabaayo ne bagiyingiramu weeteeseteese kutambuza otya obulamu katonda yamanyi kubanga before nga sinaba kutegeka sho era katonda yali akola ki yali amanyi bwe nali sinaba kuzaala abaana nali sinaba baweerera katonda yamanyi sente tezaabwe ezibakola ki ezibaweerera so katonda bw'oggalawo oluggi katonda omukisa ajja guyisa mu ddirisa bw'oggalawo eddirisa ajja guyisa mu kamooli bw'oggalawo akamooli lwakiri kubeerako akatuli ku bbaati what is meant to be will always be naye nze always believe nti always kolanga ekirungi beeranga wa mazima n'amazima gakufuula ow'eddembe you will cross the bridge when you reach it oyina ensuubira okuyingira ebyobufuzi right now tekyetaaga okuyingira ebyobufuzi mbirimu kubanga tolina bw'osobola kunjawula nabyo naawe kennyini oli mu byabufuzi ebyobufuzi y'embeera gye tutambuliramu mu ggwanga buli wamu bibeerawo buli wamu ewaka ku ssomero buli wamu so tosobola kyawula mpozi ng'ombuuzizza nti olina essuubi ery'okuyingira obukulembeze nze mbadde mukulembeze all my life ku ssomero nabeerako class monitor nembeerako sanitary prefect nembeerako assistant head boy okitegeera nentuuka bwe nayingira mu music nentandika okusika bannange ku mikono nenfuuka headmaster wa Surubada High School okitegeera nenvaako nga nvudde mu kufuuka headmaster Surubada High School nenfuuka boss w'abantu abamu bwe navaawo nenfuuka ba w'omukyala okitegeera so that's all leadership naye okulembedde otya kyekisinga obukulu gwe mutima kiva ku mutima oba okukulembera si kwe kugamba nti banaye tugenda kukola kino gwe mutima ogwagaliza ogwagala naawe ojja kwagalwa kikyoyize ku mukulu wo anda ng'ogamba nti kikimpinze on okusigala nga ntambula mu lugendo lwange Bobi Wine wamu ne bakulu be abalala Eddie yawe ne specifically Bobi Wine twali perfect mu bulamu taliyo era sisuubira nti alibaayo olaba ne Yesu bwe yayiwa ennyaanya mu katale era bagikootinga nga imperfection so tewali muntu ali perfect bingi byemuyizeeko bingi nnyo 1 be consistent 2 believe in yourself njagala nnyo kubanga audience yange esinga obungi teyogera luzungu temanyi nnyo luzungu kyova olaba byenjogera mu luzungu ngezaako okubiza mu Luganda lemerako mu ghetto kye bayita lo alina lo tapowa wekkiririzeemu beera wa mazima yagala ojja kwagalwa oli ne waba takwagala gwe mwagale ojja kukola ki nawe ojja kwagala 1 lwaki ku example kangeze ntegese sho
Kubuloza buli nkimanyi simanyi I feel it. Nesi buli ajjeyo nti agenda kubanjagala. Si buli anajjayo. Waliwo abanajjayo nga bazze kusunga. Mukama singa kimusala tufuna amawulire. Mukama singa kikola bwe kiti. Mukama singa kikola bwe kiti. Singa kino kikola bwe kiti. Naye Katonda byonna yakuuma. Tomanya akwagaliza kibi n'akwagaliza kirungi. Naye gwe mu mutima gwo buli omu n'akunyiziza mwagaliza ekirungi munyiigire. Nyigira tonyigiranga muntu wabula nyigira kibi ekyo kyakoze. Osegedde bonna nze siina muntu gwe nyigira mu bulamu wabula nyigira ekyo kibi kyakoze kubanga sitani yabeera amukozeseza ekibi. Katonda akolera mu bantu, the good in you is the God in you, the bad in you is the Satan in you. Ekirungi ekikulimu ye Katonda akulimu, ekiri ekikulimu yoyo sitani akulimu. Sikulembeza bibi byokka naye nze nyigira kibi ekyo kyokoze, sinyigira muntu. Nkimanyi bingi ebikuba ku mutima naye ng'oba oli awo tosobola kigamba Bobby maaso ku maaso. Ne ng'otunudde mu kamera eyo baako ebigambo by'osobola okwapreciatinga Bobby nga biva ku ntobo ya mutima gwo. Si bingi ngenda mugamba ekigambo kimu nti mwagala nnyo. Omwagala nnyo. Cruise exclusive kwe tuli ndine Mick Wine tugezaako okunyumyanyumyamuko tunya ku bulamu obwa bulijjo music naye buli lw'osanga basentamu toyinza kujja mu linnya Bobi Wine mu mboozi zaabwe ne bw'oba ofa otya. Eri abantu nga ndowooza Katonda okubateera Bobby mu famire mwana alina amanyi buli famire balimu omuntu gwe bassaamu oyo naye mwe Bobby mumudescribinga mutya we muba mu famire. Bwe tuba mu famire nno ffe tubeera bya ddala. Bwe tubeera mu famire tewabeerayo president. Onfunye? Bwe tubeera mu famire wabeerayo baaba muto wange baaba. Era bwe tubeera mu famire Edi yawe wajja Bobby amukaju atuule. That's a respect kye tukuumye bwe tutyo. Kye nagambye tekitegeeza nti tetunyiiga, tekitegeeza nti tetusowagana. Naye tulina limit because we have respect for each other. Bw'aba nnyiiziza sijja kugamba nti Bobby tannyiizangako oba simunyiizangako. Naye bwe ndaba nga nnyinza okwogera ekiyinza omukola omudisrespectinga ate awo nja kuddukawo misinde. Okitegeera same applies naye bw'abeera ku Edi yawe, same applies Edi yawe bw'abeera ku chairman Nyanzi bwe kityo ewaffe bwe kibadde kitambula. Okay, nga tumaliriza show yaffe y'olunaku olwaleero waliwo omukyala oyo ng'omuyita mulamu. Omukyala oyo eggwanga lino limwewuunya oba oli awo engeri gy'akola ebintu bye. Omukyala oyo naye mu story yo ogambye nti olina respect gy'omuwa ey'enjawulo. Omukyala oyo ye Bobby Kyagulanyi. Omukyala oyo abaddewo nga mu kaseera akazimu ng'olaba muganda wammwe waliwo ebintu ekiringa ekiremye naye n'asigalawo nga waali. Sifunangako oba sirabanko vidiyo yonna oba oli awo nga but anyway manyi mukikola but bigambo ki how would you describe mulamu wo? Kuba nkimanyi eno show kati erabibwa abafamily, erabibwa abakyala, erabibwa abantu abafumbo, erabibwa but I believe bantu bangi buli omu akyebuuza nga naye bano abantu Bobby oba kati fola baffe tumulaba ne tugamba ne tumwazi salute naye nga gwe Mick, how would you describe Bobby? Nnyo okukozesa nze ebigambo byange bibeera byange nzekka. Era sisuubira nti byange okukozesebwa omuntu omulala. Wabula naye nja mugamba ekigambo kimu nti nnyabo weebale. Ekyo kyokka one nze nga nze she has been a mother to me. Ng'ate ndi mulamu we abeera bbaawo. Nze nakulira from senior 3 natandika okubeera ewa Bobby ne mukyala we nga nabo bato nga tebannaba nakufuna mwana
nene tubeera abaana tuli baganda be Bobby tuli baganda be batoobe ono tuli balamu be babbaabe naye ng'ate at the same time tuli baana yali asobola okugamba bbaawe nti baganda bwe baba tebavudde wano nze nja kukwata ekkubo nkole ki ŋŋende teyakikola ne tubeerawo nga yatutwala ne ku ssomero naye nga te naye ayinayo baganda be so I don't take such things for granted ate bagamba ettasiima yakolakola ki ate omuntu atajjukira abeera mubi so nze nja mugamba ekigambo kimu nti nnyabo weebale nali nabasuubiza lwakubanga ebintu ebimu bwe mbyogerako bibeera emotional wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. It's okay. It's okay. It's okay. Wali wabasuubiza tumize. nali nabasuubiza olunaku olumu okubatwalako awuta Ye ne Bobby. naye simanyi munnange ensi ffenna etuzze eno nemuzze eno ya one nga njagala okubabuuza ebigambo bino wammanga bingi ebisobola okubeerawo but Be strong, dear man. nakimubuuzaako ku ssimu Bobby. no Bobby. nemubuuza naye gwe wakikolanga otya okubeera nga mu tayimu eyo walina competition ng'abayimbi ng'abavubuka I guess it was my age or even younger ng'abavubuka Cruise nga ayagala okuvimba ayina competition eya Chameleone eya Bebe Cool n'abayimbi abalala bakoze vidiyo ez'ebbeeyi naye yeetaaga okukola vidiyo ey'ebbeeyi naye ng'ate alina okutuweerera obuyumba mama waffe bwe yali atulekedde awo ekamwokya ndowooza renti yali wa $800 Abuvaamu bwonna. okitegeera kaakati $800 kale katugambe $800 naye ng'ate olina okusasula emitwalo nga 3 ku ssomero by that time ng'olina mukyalawo era kyenva mugamba kimu nti weebale omukyala kubanga yali asobola okugamba Bobby tulina okwezimba sente zonna oziwa ifuma ly'abaganda bo kyogamba gwe wekka biki kubanga yatuweereranga abantu in fact abantu 3 nze Daxi ne manager we kati John akati kubanga olaba ababo boozadde olabanga nga bakoze eki olaba pressure yamaanyi abana school fees z'abaana kati ate olwo muganda wo bali bantumbu ezo banono just muganda wo okitegeera naye yandibadde asobola okwekaanya maybe and I believe maybe esala ze twamusabiranga oba ne beyakola kale esala tuziteeke ku side beyakola Katonda teyeerabira that's the reason as to why yali awo waayo ate nga I believe Katonda akyamwongerayo ffenna gye tutasuubira naye gyatakola ki gyatasuubira abantu bangi bambuuzanga lwaki otambulira nnyo mu bigere bya mukulu wo naye nga njagala okubakakasira nga mbaddamu kino ekigambo nti gwe nga gwali eyo wandiyagadde kutambulira mu bigere eki ebyoyo gwolaba agenda mu maaso oba gwolabadde emabega
n'ofuna n'omukisa nti you related obeera oyagala kubanga the apple doesn't fall far from the tree. I mean tuli ba Luganda kati I believe, I'm not bragging, but I think whatever we do is in our DNA. Tetulina kyakikola ne bwandibadde tuyagala kikola ojagenda okwekanga ng'okikoze. So bannayuganda munneebaliza omusajja oyo ne mukyala we. Nze sina bwe nsobola mwebaza kubanga sina kye nsobola. So I can't repay bye yali ankoledde kubanga ye ate talidda mu myaka egyo gye yannyambiramu. So simanyi kyeni musasula naye nze nganze okukijjawo okubutabera emotional. I just brag about it neŋŋamba yayina okikola naye nga teyayina kikola ki teyayina kukikola. Ayuvama ati ŋŋamba nti yayina okikola kubanga muganda wange. Lwaki? Nange kinteekemu ekyo nti nina okukola ki okikola, nina okubaako gwe nkikolera. Bwe mba nkikoledde omuntu kitegeeza nina okukikolera omuntu oyo. Nze Alan bwe mba mpadde omuntu, bwe mba nnyambye omuntu simuyamba asobole okunnyamba, muyamba kwebaza Katonda ti Mukama oli w'amaanyi nange ne mbaako gwe nnyamba nze mukwaya waabwe kiba kyakyewoomye nnyo. Naye taata wange ekigambo kyeyaŋŋamba bw'obeera omulungi eri omuntu oyinza okubeera omulungi eri omuntu omu naye ate abantu bangi. Waliwo interview ze mbadde nga nkola nansonyiwa nti sometimes ebintu ebyo ate mbeera njagala nkuweeko examples ezimu so that ate sibeera so emotional. Waliwo abantu abamu bemmiitinze ku share ne banzijukiza ebintu nga nze mbadde sibijjukira. Waliwo kyali wange bamuyita DJ Fik bwe nafulumya show nangamba leeta akalango ngenda kukulangira tujja kutumya ne tiketi mu kiraabu. Nangamba there's something you did for me naye gwe oyinza okuba tokola ki tokijjukira. Ne mugamba eki nangamba wajjako ku show nga bosi wange nga sente z'osabye teziwera. Bosi wange naŋŋamba nga nakatandika obwa DJ. Bosi wange naŋŋamba nti Mickey Wine bw'atayimba wano ne boonoona ebintu byabwe ngenda kugoba. Nze abinyumi sibijjukira na kubijjukira. Naŋŋamba ne mugamba olinawo sente mmeka? Naŋŋamba ze yali alinawo nga zibuzinga almost is like half of the money that I want. Ne mugamba mpeezo ne ngenda ne muyimbira. Ekyo kwe kubeera omulungi. Bw'obeera omulungi sometimes okola n'ebintu nga tokola ki nga tobimanyi. Waliwo interview era gye mbaddeko nakubira SB4 ne mugamba I need your support. Naŋŋamba totumye weesitukidde. Kati tubadde ku interview oba twabadde ku interview naŋŋamba ekigambo kyekimu. Naŋŋamba nagendako ku show nga muyimbidde yanze najja ku motoka. Nze ngenze ku motoka kugenda najja ku motoka ampe sente. Ne mugamba no sente ezo zisigaze. Nze jasi bwe manfirinza okukola ekintu nyinza n'okubeera ne bakyali bange ne mbagamba obanga bomaze okubawaako ezaabwe ne ngamba oli mumpeereyo omutwalo n'oli omutwalo kasa tulinamu amafuta tukole ki tugende. Alan muganda wange nawe bw'obanga osanze omuntu obeeranga mulungi tumanya Katonda ngeri gy'ayinza kubuleesingamu. People sinaba na kutuuka na ku time ya show. People have really supported me. Oli n'agamba tukole interview kati ate nguliddeyo n'abantu tiketi. Kakati ono guno bwete sinza butajja ku show yo ajejeja awo nfiirawo n'otuuka nabi wali muganda wange mukodomi wange ate mukulu wange Misa Semakula. Naŋŋamba sebo nze gw'otayagala nze agenda okubula kuba agenda okukola akalango. Neŋŋamba naŋŋamba sebo nina okukolera sulubada akalango. Neŋŋamba wow. So tewali kye nali musabye kyantampadde. Ne bw'aba lwakiri akimpaddeko 50 oba 20% n'endabye omukono gwe nga gukola. Okay, my second last question. Buzibu ki bw'osinza okusanga ng'olina family ate ng'oli star? Wow, bungi nnyo naye nze obuzibu ensanga mbujjamu kyakuyiga.
obunsigala ku mutima kubanga ekintu ekikusigadde ku mutima kiruma gwe kiri ku mutima. Abantu bandiddemu enkwe, nfunye challenges nyingi, first of all family challenges, naye seegumizza obula ate Katonda akoze eki angumizza nangamba no wakyaliyo enzige enzigule gwe zootalaba. Okitegeera, wakyaliyo enzige enzigule gwe zootalaba. Nyinza okubeera nga ngamba nti nze Alan Cruz biki naye nga Katonda akugamba nti no, Alan Cruz namukuwa okulaga nti abantu bwe bati mu nsi gye bali. Okitegeera, osobola okitegeera so that bw'ofuna omuntu omulungi, bw'osanga omuntu omulungi osobole okumanya nti ate gwe tolina kubeera mubi kubanga nawe bwe bakuyisa obubi kyakuyisa bubi. So challenges nyingi nnyo oluusi zezisobola kwogera mu kamera nyingi, naye regardless we move. Abayimbi bonna okuli Eddie Kenzo, Cindy, baani bonna nga bwemuze muyimba bakubaawo ku sheeno. N'asanyuka nga mbalabe, naye ekyo kiri mu mitima gyabwe. Abamu mbamiitinzeeko, abamu sinababba miitingako. Kenzo oyogeddeko naye? Nayogerako ko naye okumuinforming about my show kubanga kya buntu ng'omuntu n'omuinforminga omuntu oba n'abeerawo bataabeerewo bakwagala oba batakwagala kibeera kya ng'omukulembeze ng'omuntu omukulu okugamba Alan ninashungira bwe informinga ensi endala abantu abalala. Cindy ye bwe nali ku show namusanga backstage ku show yaabwe yampa bwihaga teyangamba kintu kirala, yangamba Mickey walwawo dda. Esi mugasi akano kankwanjulye Mami Gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Bonna nabayita nga bwe mpita abantu bonna kubanga kinkakatako kibeera eri muntu na mutima gwe okujja oba obutajja naye nga obuvunaanyizibwa zembeera nina okubutuukiriza. Ng'era bwe mpita bannayuganda abalala bonna tubajje nga 7 omwezi ogw'omwenda Jahazi Pia Emunyonyo 7 September at Jahazi Pia Emunyonyo. Mukulu waffe bw'ataabe mu campaign trail ye gy'atambuza ajja kusobola okubaayo. Nandiyagadde abeewo. Bambi yandibaddewo. Nandiyagadde abeewo. In your first concert yo? Yeah. Wow. Nandiyagadde abeewo. Nandiyagadde buli muntu ankwatako oba gwe nkwatako abeewo. Ye Mickey mbadde nirabidde. Ekiviiri kye walinga osiigasiiga ng'amoti akikolamu comedy nga mpulira abakomediani bejeregajerega mbu omwana alina enkwawa ziringa eviiri za Mickey Wine. Mickey, ekiviiri ekyo inspiration wagijjawo era lwaki wakijjako? Waliwo omuyimbi yalinga yayita Energy God bamuyita Elephant Man. mu Jamaica kati namwagala nnyo style ye ne performance ye was so energetic era nga yayita Energy God netuma Energy King nga bw'abeera ku gundi commands kugamba is so entertaining nga bw'atuuka ku stage agi owninga kakati nenjagala ate nfaananire ddala nga ye era nafuna omukisa ne mu meetingako Nosiga ekiviiri kya ice cream. Yes, ekyo ekiviiri kya ice cream wano waliwo yellow Lemon green, pink pa. era bayinza nokirabako ku sheeyi tugenda Who inspired you okukijjako Mickey? No, just Wakula? change. Yeah. Nga bwe nagambye change is a fact of life. You need to change. Abantu benyimbira nabo bakula. So sometimes
olina okukyuka kubanga bw'otakyuka enkyuka ejja kukyusa ate tulina nkyuka kukyusa kubanga bwekukyusa eyinza okukyusa obubi nga teweetegese so ne elevatinga kubanga ne benyimbira nabo bakula kubeera bato forever. Amina. Ennaku z'omwezi nga 7 September tuli ku Jazz Pier ewaali show ya Fefe Busi. Ennaku z'omwezi nga 7 tuli ku Jazz Pier ewaali show ya Fefe Busi. So this time round Mickey Wine yaliwo Munyonyo. Jazz Pier gwatagimanyi eri Munyonyo. Let's all be there. Tugende tuwagire Mickey Wine ku show yesooka. Leka naye tumulage ku ssanyu nga muze mulaga abayimbi abalala. Newo bangoli Bulaaya nga tosobole kubaawo. Soko bampere ennamba abantu be Bulaaya basupportinga ayinza obutabaawo naye nga asobola okugula tables n'otuuzaako abantu oba no. Ennamba ziri bbiri eya Airtel eri 0703 428596. Okay. Eri mu mannya Mukwaya Michael ya Airtel. Kakati eya MTN eri 077 045 3363. Wow. Cruise exclusive Alan Cruise gemanyi olina ekyosembyayo? Kyensembyayo mbeebaza mwenna abanjagadde from day one nange mbaagala nnyo. Ndi muntu nsobya ne mumpabulanga mulabanga ngenza straight sobola okudda ku line kubanga ndi muntu ne mbaagala nnyo munfollowinge mundayikinge mulayikinge Alan Cruise mumufollowinge musubscribinge nze yange ku TikTok gyendi ku Facebook gyendi ku Instagram gyendi wonna Mickey Wine MIKIE space WINE zonna ziri verified zina blue tick. So bwe mutuukayo mujja kulaba buli kimu ekibeera kigenda mu maaso ku show. Okay. Na freestyle gye njagala onkubire nina oluyimba lwensinga okwagala baluyita nina ennyimba bbiri olumu baluyita undercover olwo oluyimba njwagala kula ku show yo. Oluyimba lwolwo lwa undercover. I wanna be your undercover lover. So we got another lover. Naye nze namaviga namatira kyekyo. I love that song. Then kati njagala ompe freestyle ya Wanimba. Verse gye wakuba. I'm in a distance. I didn't my princess. Baby girl come. Aye. So listen my princess. Never regret this. I go so tall this with a bunch of roses. I'm in a distance, but you are my princess. Baby girl, come closer, stop resistance. Alanita kulimba, mboni na linda. Ochimanyi bulungi, Mickey Wine italimba. Ebanga liemaze deneri emiezo mwenda. Kenzo Mickey Wine kawichanda now. Na yenze chinsaba ya nimbulite. Dina musambu chibera kujahazi. Nange mazima ya nimbulide nenchimanya nti waliyo Mickey nze mbere nonga ninze nawe yo botyo ngolinze. Njagala oluyimba olwo mutulimbire ne Kenzo. Wallahi bwe lunaalumba ne Kenzo show yaffe ejja kuba ewedde. Alan Cruise is my handsome name. Cruise exclusive gwe mkudu. Thank you so much for all the sponsors that always sponsor on my shows. Mwebali nnyo bayire ddala. Alabye sheno kuba gyatandikidde okutuuka gye gwedde naye webali nnyo bayire ddala. Saga kubanga ate nsukako wano. Thank you so much Mickey. Webali nnyo bayire ddala kubanga osiima sinti buli show osobola ogibeerako naawe olondamu shows ezimu n'ogamba nja kubaawo. Neyanza neyanzenge. Thank you so much. Muganda ngono gwokola naye yaani? Oyo manager yange bamuyita Kevin. Manager Kevin. Yebali nyalaka musajja mugumiikiriza. Saga kubanga ate nsukako wano for today. Hogan, thank you so much on camera. Kim ne Sharif mwenna benkola nabo. Saga kubanga ate nsukako wano. Yes. Musambu. Jazz Pier, we are there. Mujje tulye ku Lupiya. We out. Blessing. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jala.
essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 881 843. Success Motors. Walk in, drive out. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Essimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.